okutuuka ku mukolo ogw'okutuuza Venerable Canon Moses Banja ng'omulabirizi ow'omukaaga w'obulabirizi obw'e Namirembe ng'adda mu bigere bya kitaffe mu Katonda Wilberforce Kitolwalira enteekateeka zonna zikiddwako engalo. Ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi Grace Nantajja Sebanakita ng'alina omuwandiisi w'obulabirizi Reverend Canon Henry Segawa, omukubirizi ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male n'akulira ebyenjiri Reverend Samuel Muwonge mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuziza ku lukiiko e Namirembe basabye abanajja ku mukolo guno okugoberera ebiragiro naddala eby'ebyokwerinda. Okusooka byonna omukuumi omukulu, kubanga Bayibuli egamba nti bw'atakuuma abakuumira bakuumira bwereere, omukuumi omukulu eyatonda eggulu n'ensi waali okutukuuma. Kyokka ate era n'abakuumi ab'oku nsi abambadde ebyambalo n'abatambadde bonna bagenda kubeerawo. Tubakubiriza muyite mu buuma obuteekeddwawo okusobola okulaba nga buli omu atuula nga teyeekengera munne. Okusinziira ku lukiiko oluteesiteesi ku ssaawa 3 zennyini okusaba kujja kuba kutandise era basabye abakristaayo okukwata obudde nga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo yagenda okukulemberamu okusinza kuno. Era agenda kuba nga ayambibwako abalabirizi era n'abalabirizi bakadde baffe abalabizi abawummula nabo mu bungi bamaze okukakasa nti bagenda kubaawo. Twogera mu balabirizi kumpi 46 abasuubira okubeera ku mukolo guno. Abaana abatasobodde kutuuka eno twagala kubazzaamu maanyi nti ndowooza TV zonna zijja kubeera wano e Namirembe, ate era n'emitimbagano gy'obulabirizi okusobola okulaba nga tuweereza byonna ebigenda mu maaso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.